Joseph Mukasa ngono musawo akulira abasawo b'ebyalo ebukulula ne Lukaya agamba nti yeewayo akola omulimu gw'obwannakyewa ng'abudabuuda abalina akawuka ka mukenenya. Mukasa ng'abeera ku mwalo gw'e Kamuwunga alaga okusomoozebwa kwayitamu okumatiza abantu okwekebeza omusaayi n'okukirizisa abazuuliddwamu akawuka okutandika eddagala. N'omugaana agamba kimanyira biki era tusala amagezi n'omuddira mu budde bwe obw'eddembe ng'ali yekka n'omuzza ebbali ogenda okulaba nga kituufu ng'ate ddala nakkiriza okulimira abamu majja n'alimirira n'ewange nze nditerekayo ewange. Agamba nti obuzibu asinze kubufuna mu bavubi abasenguka nti naye atwala obuvunaanyizibwa n'abatusaako eddagala erya buli mwezi n'abalondola ne ku masimu gaabwe. Kubanga abaviira Mariya batuwa amafuta okusobola okutambula okunoonya abantu abo. Abamu tubajjayo ensazi ne tugendayo tubanonayo tusobola obbaza tubakansolinga tuddamu ne tubazayo ku Viral Road kwamulimu abavaawo n'amala emyezi emeka tolisitamize bulungi najja n'abalimbalimba mugenda okumubuuza ennyo nga mulaba yamirako kasita mukuba ebibuuzo ebingi nga mulaba yamirako ne musobola mugamba ddayo lete transfer. Mukasa annyonnyola nti eddagala litakozeseddwa alizaayo mu Uganda Care ne Vira Maria Home Care kyokka n'anyolwa olw'abalisuula kasasiro. Ku by'obupiira agamba nti waliwo ebifo we babuteeka ababwetaaga we babujja nti naye tebumala nga kyeragira mu kusiŋŋana nga buweddemu. Mukasa asaba bongere ku bupiira kyokka n'akikoneramu abakazi banneekolera jange be baakazaako erya Neeko nti beekuma kuba bangi bakeberwa ne bazuulibwa nga tebalina kawuka. Kati engeri gye wajjawo bino ebya COVID abantu abo badduse nnyo mu bibuga ne baggwera ku myalo era eno tulina omujjuzo gw'abakyala abo mungi basinga n'abasajja obungi. Kati bajja bo banoonya 10 kubanga eri embeera yabatabukako bwe bajja ogenda okulaba neno ate banywa bagamba bakebera tubantule bayisaamu ekiro ntibakebera booluusi abamu tusanga balamu ate abamu nosanga mulwadde naye oluvanyuma omuzza ebbali n'akulagako bambi byakola ng'empika zirina bulungi ng'azimira. Omwana ni wa myaka 15 asobola okugula omukazi n'amuwa emitwalo 3-2 kibula nga amasanyu wano ku nnyanja mangi kwekumagezako okwekuuma naye ng'ate wano embeera za wano kizibu era okwekuuma lwa nsonga omukazi ajja kuva mu kyalo ng'alimereddwa ate asange wano sente nga bweziri. Wadde bakola omulimu gwannakyewa naye Mukasa ku lwa banne asabye gavumenti nti nabo bongezebwe ku musaala ogusinga ku mitwalo 12 omwaka z'agamba nti ntono nnyo. Tukola omulimu munene ffe tutandikirwako wansi naye ate abasawo boolusi beberera ku ddwaliro naye ffe tubatusaako abantu bonna ffe tumanyi abantu basula batya naye tusaba batufunira omusaala. Omuntu omukulu omuwa emitwalo 3 kotale obanga kwegamba atamuwadde. Mukasa akubiriza abalina akawuka ka mukenenya obutegayalirira kumira ddagala kuba bwe balivaako ate kibakosa nnyo mu kuliddako. Ekyamasanyu nakyo abakubiriza okukyewala munaabuuliriddemu n'abeetwala okuba abalamu obutakyeyuniriramu ne beegala banja ate ne bakomekereza nga babufuniddeyo. Beekubiriza obulamu tebuzikawo ng'ojja gaana okumira eddagala munno gw'otya yajja kusigala mulamu. Ajja kusigala mulamu ng'ate gwakuziise ng'ate afuna mulala. Sennabuli Agataliiko yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.